Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Reception era bagikoledde Ekkaba era nga wabaddewo abazinyi b'amazina ag'ekinnansi njagala okutegeeza omukyala Muteeso omwami Muganda. Ladies and gentlemen, tukumeka leza ambaje ya magoli wa kimaze. Anama kuleaka na nitu na lado mpika aitolewa. 2 1 itope 0.
Olugendo luno George ne Carol batandise mukama obawe obuwangazi osinga n'envulu obawe emirembe n'omusogomiika okutalina buyirike n'abazze ku mbaga eno bonna mukama bagende n'omuyiko n'omukisa ogwe mu maka gaabwe era bategeere mukama nti bakoledde ebikulu mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ffenna tugamba nti abaddewo n'okwogera okw'enjawulo oluvannyuma ne bagabula ekimere kino bakigabula abagenyi kubanga kubeera kujaguza olwaleero nsanyuse nnyo okubasanga wano bamwe bali kujja kusanyukirako Carol ne George amanya gange bantuta Asha Kamuntu naite n'owange atudde awo Carol ne George babadde mikwano gyange for like 15 years now era bavudde wala nkimanyi George akusomedde ebbanga ddene era siinamu kubuusabuusa nti ogenda kubeera omukyalo omulungi gy'ali kubanga yakwagala kubadde ng'okyali muto entanda gy'okusibirira yakubeera mwesimbu ng'owulira omwami wo omwagale ngera bwe bayogedde mu kyaki balamusiza mwena mu linnya lya Yesu Kristo yimirira mu maaso gammwe nga nebaza Mukama okumpa amaanyi okubeera nti ndi mukwano gwa George and that's why ndi best man ye era nebaza Mukama banjo tutambule naye olusi tuyingira kiro kawanti mukoloka tulina kugenda maaso tuyingira sanga mukaaga embaga eyingira maaso era nebaza Mukama kulwekyo George musajja mulungi wampisa era George omukyala w'ofunye oyo mukuume bulungi kana kiri kyonna kiri ku feesi tomukuba oluyi mukane bale kubeera ng'oli mukulaba Delta TV tukole nkwagala nnyo era tuli waneeno n'abagole baffe nsanyusa okubalaba bannange njogera n'omwami n'omukyala baani basempala Saalongo ne Naalongo mwafuna dda n'abalongo birefe abalongo tubasaba busabi afera tukyalina kye tusaba era mwebaza weebaza amiina webale kumaliriza mbaga mukwano kale Sharita yali etya mbaga yali nnungi nnyo twanyumirwa ne tufuna olunaku olulungi sizoni yali yankuba n'ekolo teyatonnya Katonda yatukolera n'abalongo bonna byagwa bulungi banga kinga muli mwenna mukwano ebbanga ppanvu munange ono namufuna tukyasoma nga oli ne obbi tukyasoma mu mwaka 21 kati gy'emyaka nga 19 tuli ffenna bale kwekuuma naye ate mulina batono omukyala naye alabika bulungi akulabirira omwami andabirira amiina
nakwata omukyala yalwayo mu saloon amaaso ne gamyuka. Mbandi mu church ndi awo ngenda okulya nga jidde ku boda boda. Yagira ku boda. Wagira ku boda. Nakina ku boda. Chichi kyali jamu. Jam. There was a lot of jam. Wali ovaludda wakudda ludda wa? Nali mu kibuga nga nzira Namirembe Cathedral. Emperekeze zaatuuse luvannyuma. Exactly. Era tebalina bifaananyi bya church. I know. Nga naffe emmotoka jamu yatukwata nange nenvaamu ne tufuna taxi emmotoka nga tezinatutuukako. Nengendera mu taxi yena jira mu boda. Naye nga ogamba kama mbaya. Naye nga kyaggwa bulungi. Nteeko muwasa. Amazima. Abantu bakutunuulira ku boda okwo. By the way, teri yandaba na kundaba because it was a surprise. Yeah. Ate eno gye walinnyira. Banyambako ababoda. Banyambako cause banyambako okunzigulirawo ekkubo. Yeah. Gawuni teyaddugala. No, banyambako n'okugikuŋŋaanya n'engiteekawo. Ngenda. Exactly. Nzisuulire basempala. Era bazifunye. Amanya nze Diana Serukenya Luboyera. Nga nyimiridde wano nga nkiikiridde director waffe mukyala Edith Serukenya atali naffe leero ali yatambula mukko naye n'atuwa obubaka nti tujje era tubadde tulina okubeerawo ku mukolo gwa basempala olwaleero. Sempala kuliko okutuuka ku lunaku luno abaami ab'okumagako obawadde okusoomooza kw'amaanyi nnyo era weebale nnyo. What is your name? Babire Shalom. Babire Shalom. How are you, Shalom? I'm fine. Of the two, who is your favorite, mommy and daddy? Who is your best friend? Both. Hey, you girl, you're very intelligent. Okay, what do you want to tell them today? Tell them anything that is on your heart. I love them so much. You love them so much. Who do you look like, mommy or daddy? Daddy. You look like daddy. Okay, you tell him daddy I look like you. Daddy, I look like you. Wow. Baby girl, how are you? I'm fine. You're very beautiful. They say thank you. Thank you. What is your name? My name is Ebo. Ebo. You're Ebo. So it means you're very, very strong, okay? Show me your power. I want to see your power. I want to see your power. Show me like this. Yeah. Give me 5. Yes. Kale bambi katwongere okulaba mukolo gwabwe tuva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo tukyalire wanaffe aba Hillwater. The Professor Reverend Dr. Sam Kironde Kigozi ng'ali ne maama waffe ono atuzaalira omugole omusajja Sempala. Tulabye bingi naye mu kwebaza kwaffe okuva wansi w'entubo y'omutima gwaffe ku bantu bonna abalina kye bakoze embaga eno okubeera kyeri n'abaleze Sempala ne Carol okutuuka we batuuse munzikirize nga Reverend ate ng'enjala ennuma neme kubamalira biseera kanyimbeyo akayimba ebitundu 2 byokka kubanga manyi Sempala buli Ssabbiiti abeera mu kkanisa. Okimo Yesu Mukama atwagala ennyo ebisanyusa naye kisinga ntitekwa Yesu lwaki anjagala Yesu anjagala okunjagala nze anjagala Yesu era nange mwagala.
okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.